Oli ku There Is Still Hope, channel y'essuubi. Kale tukukulisa mu kuwumulamu webale kubanga ate oli mulamu mulungi era muwuliriza mulungi omukutu ogwa There Is Still Hope kituufu ali ku There Is Still Hope 2 teaching a testimony n'emikutu gyaffe emirala webale nnyo kubanga ate otugoberera mukama tukwebaza kubanga oli mulungi w'ekitiibwa n'amatendo kayinza omwoyo omutukuvu ajja tulungamye okuyita mu Kristo Yesu mwana wa Katonda omulamu. Amiina. Twebaza ekisa kya Katonda ekitutambuza bulijjo na bulijjo okubanga tujja mu maaso gammwe kubanga mutulaba namwe mukama batukolere bulungi okuyita mu Kristo Yesu. Amina. Muzadde wuliza bulungi eno video iyo kwatako bulungi nnyo kituufu. Waliwo wadde tokola ate ng'oteekeddwa okubanga obikola eri omwana wo. Kale bintu bitaano by'oteekeddwa okusabira omwana wo buli lunaku. Daily. Sina kuosaamu. It is on daily basis. Ekisookera ddala. Yes, sir. Salvation. Omuganda kyayita obulokozi. So abazadde abo bamanyi the most basic need for your child bamanyi nti school fees ngoye nedda leero nziza okugamba the most basic need for your child is salvation. Bulokozi bwe busaanidde ddala bwe weetaagira ddala eri omwana bwe kiri kati kituuse nga maama muzokole taata musira awo wali obuzibu abaana abamu baseveniside abamu bakiririza muki mu traditions ennono abamu bagenda mu busiraamu bali mu bukatuliki abamu balokole awo wetuli kakati ebintu n'ekirala tulina ebintu twagala obikola nga abaana bakuze impossible nga bato tunakikola nga bato tozaalangako mulokole afe tumanyi omwana wa pasita kyekizibu nti bw'obeera omuweereza olowooza abaana bonna b'ozadde balokole nedda nabo olina obbasabira omwoyo wa mukama abakomeko basobole okuba nga bakkiriza Kristo bwe kiri okubeera omulokozi era mukama w'obulamu waabwe kantu kakulu nnyako ekyo ina kibasabira buli lunaku mukama abaana abo bakukkirize oma ku mitima gyabwe bakyuse bwe kiri omwoyo omutukuvu ayogere nabo buli wabulira ekigambo bafune conviction not condemnation bwe kiri mu bulamu bwabwe. Timoseewo ekisooka 2:3 Timoseewo ekisooka ate essula ey'okubiri n'olunyiriri lwa 3 ekyo kye kirungi ekikkirizibwa mu maaso g'omulokozi waffe Katonda ayagala abantu bonna okulokoka era okutuuka mu kutegeerera ddala amazima. Okitegedde? Ekyo kirungi era ekisanyusa mu maaso g'omulokozi waffe bwe kiri. Kakati olina okusabira omwana every day buli lunaku obulokozi. Afu munaye kasaba amala omuzaala musumba dedication emala. Education is different from confession. Okuwongebwayo kwanjawulo n'okwatula. Awo wamukolera ekyo mukuumira mu mikono gya Katonda kala akaseera akatoofu katuuke kali kalina okwatulira nga ye kati aba under current is righteousness abakubutuukirivu bwa muzadde of course wakula natandika olugendo lwe nga ye. Nzijukiza akabuuzo omwana ke yambuuza omwana omuto waafe agenda mu ggulu anti be malayika andikata malayika zikola kiwa tauna omwana takola mukomusango waafe agenda mu ggulu ebitu zaalibwa nakyo gwe wamuyigiriza okubba sukaali waliwo essomero gye batwala omwana ovuma kana kawiiki emu obulokozi bw'omwana oyo it depends on a parent. Kisinzira kati ku muzadde gwe ozaalawo omwana alagawo oba alagawa. Afe twali tulina n'essanyu abamala omutoto abako malayika mwanange kale malayika baakola ekimala teri lunaku Katonda agenda okyusa omuntu amufuule malayika. Mazemu amaanyi. Kitegedde. Ekyokubiri basabira protection from evil one. Obukuumi okuva eri omubi.
Yuye masomero gye babeera omuntu gy'asinga okuyenjeerera tebakwita kwengeeta abaagala kiro na misana abanoonya kakati buli wofukamira osaba Mukama abaana bange bayambe bakuume bave omulaba aleme kufuna mwaganya gwonna bwe kiri musobola kubanga ate abakola kyayagala so kwe okusaba protection from evil one. Naye bw'okikola oba tokikola Mukama amuwe ekisa ng'oba ofukamidde buli ku makya Mukama amuwe ekisa Mukama baana bange nze simanyi kati saa zino tomanyi gye bali abo kiri kyo omanyiyo simanyiyo omanyi obukumi bwe balimu omanyi teritoni ze balimu saawa zino so kiba kirungi buli lunaku nalonaaga Mukama mpa ba bizinesi mpa patanazi mpa bakasitoma kiba kirungi abaana abo nobasabiranga obukuumi buli lunaku kyamakulu nnyo kijja kuyamba kigasiza ddala kubanga ku masomero gye bawangaalira omulaba ali eyawuluguma anoonya gwanaalya alina empologoma anoonya gwanaalya kale mu kubasabira obukuumi tulinamu ebintu bibiri bwe kiri tulina obasabira what we call the defensive and offensive tubayigiriza okwerwanako n'okwekuuma nga kusomera olumbiddwa weerwanako otya eyo byonna tulina obbasabira era tulina n'obayigiriza nti woba olina kyolabye tolinda kimale kutuukako nga Mukama akikubikulidde okikuba otya defense manya offensive ane nga tenaku zino n'abazadde babeera ku kyoto kyewaka abaana tebabeerako abaana ate n'abazadde babeera abazadde benyi ate kati ekizibu waaga tukibateekemu nga bakuze wali obuzibu ekyo kintu olina kitandika nga bakyali bato eno wansi gy'obajja ng'okibayigiriza omuganda kyova agamba nti akakyama mamera okaberera mu bukulu akali bakendo kalabira ku mukonda akali mwegyo emyaka gyali mu sitaani yamala dde okuinstolingamu sisitimu ye eri omwo ati agenda kukulumya mutwe mutandike nga akyali abukyali bwekiri kale ojja kusoma Abefeso 6 osome n'Abakolinso ekyokubiri 10:35 tuli mu mubiri naye endalo zaffe si za mubiri za mwoyo eba 13 nti ebyokulwanyisa byaffe si bya mubiri naki namusaayi kale omwana tomuyigiriza nti oli wakukuba nawe muddize babagambe gira akaweemu ebijja muyamba ajja kuba atakubika ebintu ne bigira ayinza oli omusukako ekitabo nga alina tyaba okikozesa ebintu byonna wadoze omuoluli naye ate oyinza okuba nga alina spiritual reason behind kuba oli oba okubaka ekitabo ekyo kituufu matogera kijjawo namaanyi ga mubiri ekyokusatu omwana alina omusomesa kyetuyita doctrinal foundation enjigiriza bakiyita batya omwana alina okubeera n'omusingi kwazimbiddwa okuva obuto omusingi jjukira gye babeereeyo basisinkana emisingi egy'enjawulo enjigiriza za njawulo zigenda mu masomero mpitirivu kakati olina omuyamba omusabire buli lunaku obaye Mukama omwoyo wa mukulembere ayawule enjigiriza entuufu n'enfu alinayo mu holiday okoleya responsibility obalage enjigiriza entuufu naye nawe tomanyi njigiriza ntuufu gwe muzadde tomanyi musingi kuwolikola ati bagenda bugenzi kujjuza bawulira ekigambo kujjuza bajjuza there is going for service oba for fellowship okukuŋŋaana n'okugenda okusabako obusabi
bagende basabako okusabako si kyekirina okutwala mu church. You have to go for a fellowship. Nina genda kukunga kussa kimu fellowship kussa kimu and for service n'okubanga bakukola service bajjamu ebitasaana ati ffe tugenda pasta n'abuuza ate nti myezi ebiri sirabe ndudde okusaba n'ogenda alanga omubiri mind eri waka bwe kiri omubiri nga gweguli awo ng'otuuzizaawo kibbode lunaku osaba ogenda ku kyaki naye nga teri lunaku lwali obaddeko awo wenna fule body soul and spirit obeerawo mukama katonda wange kati bano abaana bino bayigiriza foundation kituyita omusingi nze tolaba ku mawulire ako NTV tolaba bano abamamuni bamamuni n'ababuddhism basingamu bwana ebuliyo gwe gyolaba amawulire nga oluli bannalanga bajaguza simanyi emyaka emeka bwana babuteekamu kiryeri bali bayigiriza foundation kati oyo omu bamuteeka mu ssomero eri mu mwaka ogwo nga 10 bakkiriza Buddha bonabona nga tebasobola gaana abanyikiza abakakasa kakati omwana myaka 15 ogenda mukakasasi tisitulete kiba kisa kya Katonda omugamba kino essomero bamuyingizamu ekirala agamba ekyo kifu eyo bife bapasita bamwe babafera kino kyekituufu pasita yakulimba epasita bamwe babafera kino kyekituufu kumbe ebifere byayingira ddala ebibaye doctrine ate amasomero baganiriza ebifere nga doctrine nfu nnyo nga bw'okiwulira bajja baagala oyamba bajjira mu kuyamba kakati bw'otawa mwana musingi doctrinal foundation egenda omuyamba kituufu muganda wange kijja kuba kizibu era omwana agenda vugibwa n'omuyaga gwonna ogw'enjigiriza gwagenda okuba ng'asisinkana Abefeso 4:14 tulemenga okubeera nate abaana abato nga tuyugana nga tutwalibwanga buli mpewo ey'okuyigiriza mu bukuusa bw'abantu mu nkwe mu kugoberera okuteesa kw'obulimba ekagede kakati otamuwa musingi olw'omuwaddeyo awo wano kino kiba kimukutte bagenda kuyugizibwa buli weevu yonna buli omyaka batwala butwazi ekyo era kikola buli lunaku musabanga Mukama omunywereze ku musingi guno gwe yafuna taguvaako gwa Kristo bwe kiri kimanya baba ina kanotebook nga akange kano obuntu babunotinga obuntu obukulu nnyo kakati essebo twetaaga kituyita deep root system spiritual deep root system ontute mu science leero iso Katonda muna science yabakulira twetaaga okuba n'emirandira egigenda ebuziba ennyo mu nsi ey'omwoyo weetaaga okuba naye maama okitegedde simanyi kakati Matayo 7:24 essebo ojja oba ogera basome oba besomereyo eyogera ku kuzimba ku lwazi bwe kiri kambasomere munnanga ate bo olaba zaabwe zenyini zabalemu osoma buli muntu awulira ebigambo byange ebyo n'amala n'abikola kyali bafaananyizibwa ng'omusajja ow'amagezi eyazimba enju ye ku lwazi kisa kimumale kakati buli lunaku omwana olina omusabiranga Mukama amunyweze bwe kiri okukkiriza okwo otherwise waliyo weeva eri okujja emuwugule ave ku kituufu namba 4 spiritual growth and discernment nti okukula okw'omwoyo n'okwawula tulina basabira abaana baffe tebaawula bifuna bituufu nsaawa eno okitegedde oli ajja ne switi nga kiwamba baana bwe kiri walabanga anko amuyita anko yamugende n'agenda
kakati eno weevu sitaani mwennyini awedde emirimu yekwese ajira mu kategori abaana baffe gye basinga okwagala ajira mu bulabulabu obwo ayitiramu ati ebisanyusa ebyo movies basiba balaba ku Sunday abayimbi abasiba bagenda mu masomero abeera okwo okitegedde social media kati yo alaba ekintu kyonna ekigamba good aba yes abamekyo kya Katonda ng'akola ki ng'agenda bugenzi nawe tulina channel eziteekawo Christian content bwe kiri naye nga teziriwo nti zizimba so zikola ssente nkozi za ssente era n'aliko tasobola kwawula nti this one will help this one will not help ye buli muvuyo oba naalunda eri ng'aleeta oli alunda eri ng'aleeta ye kuŋŋaanyizo lya buli kintu kyonna it is a Christian content channel okwogedde nnyo mu luzuubu it's not a Christian ministry channel ensolooza busoloza naye teweereza bantu guba mukutu ogusoloza ebintu ebyekikristaayo ebyekirokole ebyekirokole kituufu naye nga si mukutu oguweereza ebyekirokole ge mazima emikutu egimu gyo gya ssente kale nagyo olina okubeera sooka yafu kakati abaana abaffe tebalina discernment tebalina kwawula sitaani newakola omukutuko n'agamba the Lord of Lords is coming soon nti mukama w'abakama ajja mangu ogwo kwasiiba tavaako abeerako nnyo buli ekiriko akikkiriza kubanga mukama w'abakama akola ki ne baleeta kino nze nalosajja nsimanyi agenda kujja nze yantutte magobe nze yantutte mugeena nze yantutte muggulu kati oli akuŋŋaanya buli kimu essebo kakati sitaani emuntu asobola okukkiriza omunalaga ebintu 99 ebituufu n'asabyawo n'ekimu ekifu nekisangula 99 kabakatwa kati omwana oba tewamusabira n'afuna spiritual growth ne discernment okwawula kijja kuba kizibu kati kizibu ennaku zino abaana baffe okuwulira eddoboozi lya Katonda awo kizibu kubanga bingi ebyetoolodde masimu TV bantu bingi nnyo ebikoze ki ebyetoolodde abaana kati omwana ono akomekereza ebilemeseza okukula musaayi w'omwoyo ate n'akomekereza okutegeera nti bino si bya Bwakatonda kati eyo gye bali eyo gy'otali gwomanyi bebasiba balaba ne bebasiba batabawuliriza olina obbasabira always bulijjo na bulijjo obutakoowa bakule mu nsi ey'omwoyo kyo kituufu babeere n'omwoyo ayawula nti bino wadde kibuuka naye eno si nkoko eno kakuba mpanga yagala kulya si buli ekyefaanyiza ekibuuka eba nkoko yakulya ebbula ly'ennyaanya terikugenda nerikusikisa entuntunu nti munnange nalese otunyaanya abaana baffe tulina okubayamba si buli maloboozi agoogera godi gyalina okugagoberera balina okubanga baawula naye alali maama toyawula netaata toyawula nyini gwogamba kale Zabuli 10:19 yatala kulinnya olw'omusanvu ngenda musomerako olumwe endala gyazisomera n'akwebazanga n'omutima ogutalina bukuusa bwe ndibanga nzize emisango gyo egy'ensonga n'akwatanga amateeka go ankwegayiridde tondeka ddala nja kwemalirayo discernment mwana amanyi nti wano mu maaso ga Katonda nkoze ekitaliyo bwe kiri Katonda tasanyukidde kino abona baffe tebamanyi biki Katonda byayagala bakole bye bataagala bikala byatayagala ddala bye basiba bakola tebavaako ebyo tebabivaako bye basiba balaba Number 10 bwe kiri relationship with others enkolagana ne bannaabwe abaana no basabira bwe kiri bafune omukwano ogw'Obwakatonda. We must pray for our children to be full of God's love.
abaana bano bajjule okwagala kwa Katonda tekijja kujabuzo ina basabira abaana babasigamu empisa ng'owalano oyagala bamuwalani kibayita bampalanirako otabuuza oyagala bamemubuuza okitegedde kitegeera buli omu omusooza nabo basooza tobuuza ku mizigo nabo tebabuuza kwegamba osanga amaka nga okuva ku muto okutuuka ku mukulu fotokopi okitegedde kati bano abaana jjukira we shall leave this world ensi yo tugenda girekera ddala twetaaga okuba nga bayiga how to love balina okuyiga engeri okwagala okw'okwa Katonda okuli unconditional okutaliiko bukwakulizo naye ate abaana bayigiriza conditional love bafunako akantu bokka oyo wabwe bamwagala anko wamwe oyo mwavu temumwagala abaana wabaawula mulimu abooluganda bye baagala bye taagala balina bye bamanyi bye batamanyi. That's not God's nature. Oh, si nkola ya Katonda. Si mbalayi. Katonda ayagala n'ababi era awagala nti enkuba etonnya atonyesa enkuba ne ku ssabo ku bbaatiri omusamize n'olembeka otuzzi n'erya pasita bonna ne bafuna enkuba omusana guvaayo ku makya ew'omusamize n'ew'omusumba kituufu oye Katonda talina bukwakkuli nti oli mubi nnyo osinza bu Katonda obulala infact abaayagala nnyo amukole ebimusanyusa aveeyo eyo agambe naye omutonzi ono ffe bannaaye njagala yaffe nga ya kondishoni teekamu obukwakkulizo atakuwa naawe tomuwa atakuliiko tomuliiko tomubeerako atayagala abaana bo tomwagala atawulira abaana bo tomwagala atakubuuza n'abaana bagamba yo temumubuuza muleke empisa si nnungi mpisa mbi yennyini eyo kati okwagala munnange kirabo basabira kisabira ekyo kituufu kalwemuga mukama mpa okwagala kunjagale n'abatagalikika. There are people who are unlovable. Eri abatagalikika muganda wange. Naye nga Katonda akugamba love your enemy. Oteekeddwa okwagala omulabe wo. Waba muyala mubi mmere. Ye akuduka gulakiro y'ennyama. Gulakiro y'omuceere. Essebo. Teekako obutungulu n'obunzaali. N'ennyaanya. Bwe kiri. N'ecupa kya soda. Okiteekeko omugabe waayi. Abaana bafune ekyeggulu. Tetukola tutya. Basuze enjala eyo ntandikwa. Nzijukizza. Bajjo gisula nze nakamate kuja nga sisinza Yesu omulamu. Nina oluganda omu yakimazeeko. Yakimazeeko mbu nekamuleke. Mulese. Yakimazeeko. Olitegedde? Mulese. Ife ate abatatwagala baba nga bali mu mbeera mbi. Awo tugula n'enkoko ne tukuba gudiigude. Tujja ne tuba n'obujulizi. Bagamba nkyali ntandikwa. Katonda afa akyababonereza. Yakugamba ng'omuyaga wabange yali muluma muliise omunywese naye bameka nga bakugobeza ku mulimu oyakugobeza ku mulimu najja nagaba banange tebalina kyakulya n'omutwala wali ku dduuka n'omuwa okera kwebaza bwalagane mukama onwanire entalo ku mulimu ng'alowooza atya nze kankubuulire Katonda waffe oyita abaana ku kyoto yanwanira entalo zange yazirwana n'awangula yanwanira entalo zange tulina Katonda omunene yakola ebyamaanyi tulina Katonda omunene yakola ebyamaanyi kulwananga ntalo webale kulwana basuza enjala tatigana okuluddamu temagala kuyimba alwana baana bange Katonda waffe mulamu mulala kinaiba ekyo kyankola kino kyankola kino kirowooza naye Mukama abasasudde bakaaba ate abaana bali bayigiriza ki bwe bakaaba abaana bali bayigiriza ki is that love naye Mukama Katonda abaana n'abaana nabo n'obayigiriza beewalane kyokka abaana bale bazannya bulungi bo tebalina byammwe bibamanyi mumufa byammwe naye nabo mubataddemu lwaki tofuna Kristo afune Kristo kubanga
bino Katonda akunyambire osobola okutendeka omwana mu kkubo ery'obwakatonda olunyiriri mbadde nsobola okulutuula oluli mu ngero nti teeka omwana mu Luganda lutegera mukubo egolokofu train a child in the right way nti niwanaakula atalirivaamu ensigo eva eno buki buto katojja mulinda ku 18 mbutuula wansi n'oba omutaddemu ensigo eyo newagenda n'apaala ensigo eyo gituuka n'emera eyogera mu ye nakakanya n'asala pulesa naye atosobola nga wali sitaani amaze okuinstoolinga ekisinga okunyiza okimanyi abazadde bayita abaana ne mami oyo mami ekakana mami Tubala Yesu muganda wange gamba Yesu nkwebaza olw'ezzadde lyange lyewampa lyali wankwasa mbadde simanyi nti nina obuvunaanyizibwa oba okuteekateeka omwana wange ate mu kkubo lyo naye olwaleero kitegerere ddala nze n'abaana bange twatula Kristo obeera omulokozi waffe era omuyambi waffe okuyita mu Kristo Yesu. Amina ddala kale banafa abali ku TikTok tubadde tugamba ebintu 5 bwekiri byoteekeddwa okuba ng'osabira omwana wo buli lunaku sokera ddala bwe bulokozi tozaalangako mulokole omwana olina omusabira ategeerere ddala bamukomeko ategeere Kristo nga ye bwekiri singa famire. Ekyokubiri obukuumi okuva eri omubi abeera gye basomera gye batambulira saaza notomanyi gyali kituufu kama amuwa obukuumi ate omuyigirize engeri y'okulwana kwerwanako ate n'okulumba omulabe setaani. Kale ensonga eyokusatu Doctrinal Foundation abaana baffe tulina okuba nga tubawa omusingi ogw'obwakatonda oba olina omusabira buli lunaku Mukama amunywereze ku musingi ogwo nga ye Kristo Yesu. Kyokuna spiritual growth and discernment baana nino basabira okukula. It is a process. Saala nagamba Saala eringa enkuba mu bulamu bw'omulimi Kwekiri enkuba webula omulimi batalina makungula newaba asimbye kuba kukaba kwenya kakati abaana abo mu bo beetaaga okuba nga bwe bakula mu by'okusoma ayira mu B7 ne mu nsi y'omwoyo alina okuwako eddaala erimu lyavaako n'agenda ku ddala n'omwoyo w'okwawula ebibatoolodde ebibalemesa otegeera Katonda ddoboozi lye masimu TV bingi kakati omwana atuuka ayawulagana naye kakati bino bifirimu ebiti tebikyangasa tebirina makulu ensiba nnyo ku TV likanfuneko obudde ebyo olina musabira busabizi. Kale ekisembayo relationship with others abaana olina okubasabira babeere n'okwagala okw'obwakatonda baana mubajje mu mpalana walana neighbor n'abaana oyagala bawalane banneighbor bakuyambeko which is not good. Kale tugenda kubanga ate twetoololamuuko katono wetudda yatuyingira ate mu ziwoteeri nkulage 5-star hotel tuteekewo ababedde zolina okwegendereza essebo tomala gasulamu simala gebaka genda zikwanikira wano ozirabe ye nerinya 5-star lyavaawa ensoko yalyo yadazani underground name 5-star naye otyaza omugenyi okuva ebwera akubuuza nina 5-star hotero nti weeri kati yerabikako anti yeyo erimu buli kyoyagala naye muganda wange oba oyingidde akateebe soba nga tuweekakasa nsi yo yamwoyo katuwumulemu Katonda osobola okuba nga kitukomawo. Shalom. Webale kulaba There is Still Hope. Okumanya ebisingawo tukubire ku 0752 34 14 47 oba ku 0761 08 83 15. Osobola n'otufuna ku email eyatishitv74@gmail.com. Eno ye There is Still Hope, channel y'essuubi.